ne webukeeredde olwaleero ng'abantu naddala abaana bakyaleetebwa mu ddwaliro lino eryannyawuka okujjanjabwa endwadde ezitali zimu. Mu bano okusinga tutegeezeddwa nti balina ekirwadde ky'ekiddukano k'omusujja gw'ensiri. Tulina abantu 26 abalina ekiddukano, 28 abalina omusujja. Naye kati mbeera mbi nnyo kubanga tutulina eddagala. Ebyongwa bikyali awo, abakulu mu disitulikiti y'e Bundibugyo basibye mu kafubo nga batema empenda ku ngeri gye bayinza okuyambamu amasomero agakosebwa ekizibu ky'ababundabunda ababadde baasenzebwa mu masomero gano. Bwe baabukidde akafubo kano nga kikanyiziddwako nti amasomero gano gaggulwewo ku ntandikwa ya ssabbiiti ejja. Surely the critical need is how to put in place the toilets. We are making sure that on Monday school is open officially. All schools open officially. Amasomero 7 ge gaggaddwa ssabbiiti eno ng'enta bw'eva ku mbeera embi gye galimu olw'ababundabunda abadde baasenzebwayo. Agamu ku masomero ge tutuuseeko olwayo mwe muli eri abo bandi nga lino lyasinga okusenza abantu abangi. Wano enswera ze zikwaniriza olw'obukyafu obujjudde ku ssomero lino. Nga kuno kw'ossa n'entebe abayizi kwe babadde basomera nazo nga zaalekeddwa zonooneddwa bya nsusso ababundabunda. Ate ku ssomero lya Kalera ababundabunda bakyaliyo era nga ne wano embeera y'emu. Oluvannyuma lw'okwetegereza embeera eri mu ssomero lino erya Kalera Primary School eririmu abaana abasukka mu 500, tutuuseeko ku nnyumba zino ez'abasomesa tulabe nate bo bali mu mbeera ki. Naye mu butuufu tutuukiddewo tutegeezeddwa nti nabo baziddukamu dda olw'ensonga nti abakongo nabo baasalawo kujja okuzibeera. Mu butuufu eno y'emu ku nnyumba ebadde beeramu abasomesa naye kaakati bagivaamu era nga mu kiseera kino abakongo be tusanzeewo nga olaba bali mu kuzingako ebintu byabwe nate basobole okugenda mu nkambi eyateekeddwawo empya. Akulira essomero lino agamba nti ebigenda mu maaso bitaataganyizza nnyo enteekateeka z'essomero lino. Teaching learning process has been affected, but now the plan which we have, at least we shall improvise and use under 3 classes so that at least some people can do mid-term exams. Julius Senkandwa, NTV.